Akawungezi k'eggulo abasiraamu okuva e Namugongo bakombye kwerima nga bwe batagenda kukkiriza mikolo gy'abasiraamu kugenda mu maaso ku muzikiti gwa Masjid Noor singa tebabawa mbalirira ya ssente obukadde 2 gavumenti bwe yabawa. Naye mujja genda ku supreme mubuuze mukama waffe His Eminence Mufti ssente gavumenti ze yamuwadde zaakoze eki. Era nnangidde mu butongole nti tekyali kulamaga kw'abasiraamu wane Namugongo ku muzikiti gw'obusiraamu. Nga bakalambidde ne Uganda Muslim Supreme Council yavuddeyo ne bategeeza ng'omukolo bwe gukyusizza nga gwakubeera ku kitebe ekikulu ekya Kampala mukadde. Ntwala guno omukisa ogw'okutegeeza abasiraamu bonna mu Uganda na buli kinnoomu yenna nti ogwo omukolo weeguli gujja kubeerawo enkya ku kasozi Kampala mukadde. Kati leero abasiraamu bazze mu bungi okwetaba ku mukolo gw'okujjukira abasiraamu abasoba mu 100 abattibwa nga bafiirira eddiini yaabwe. Omukolo guno gwetabiddwako abasiraamu okuva mu bitundu ebyenjawulo. Abakulembeze b'abasiraamu ab'enjawulo Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje ng'amyuka Ssaabaminisita owookusatu Lukiya Nakadama yabaddewo ng'omugenyi omukulu. Ab'amataali kw'ossa abaana b'amasomero bakoze kyamaanyi okulaba nga basanyusa abasiraamu ku mukolo guno. Sipaka mwebala okutumbula TV mu Uganda. Abasipaka mwasoma mulina bange kifaananyi mmwe. Omukolo guno gutandise na dduwa okuva eri ba sheikhs ab'enjawulo. Amin. Allahumma in kana rizquna fi samai fa anzilu. Amin. Mubajje mu kwogera kwe yeewuunyiza abasiraamu abayisa amaaso mu bakulembeze ababatwala ye kyagamba nti ne Quran ekivumirira. Obukulembeze buba bukulembeze ebiddirira ng'ojeemye ne bakutuusaako ebisago tojagamba nti bw'ofiiriridde. Mubajje agamba omulabe w'obusiraamu si mulala wabula abasiraamu bennyini nga bano batuuka n'okulemesa enkulaakulana ebeereeteddwa ate okugasa bo. Nti ekibajja kirimu mmwe aduwukum minkum omulabe wammwe omulabe w'abasiraamu ali mu basiraamu tali bweru. Bino byonna ebyokulaba nti abasiraamu ebiseera bafuna ebizibu basiraamu bannaabwe teri muntu ava bweru n'ayingirira abasiraamu nedda abasiraamu bennyini buli muntu yakolera munne olukwe. Amyuka Ssaabaminisita owookusatu Lukiya Nakadama mu kwogera kwe gavumenti egenda kutuula n'abasiraamu balabe butya bwe bagenda okukulaakulanya ekifo ky'e Namugongo kisobole okufaanana ng'ebijjukizo ebirala. Kubanga tulinawo abakatuliki balabika bulungi nnyo, tulinawo abaprotestants nabo balabika bulungi nnyo, naye ky'abasiraamu tekinaba kubeera nga kirabika bulungi olw'ensonga tulina abantu abajja ne benkurokinga ku ttaka eryo ne babeera nga baalikozesa. Gavumenti eri ready okubeera nga ekwata ku basiraamu nabo ebeere nga ebateeka mu kifaananyi ekirungi. Nakadama agamba nga bba abasiraamu baasazeewo buli ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga lwe bagendanga okujjukira abasiraamu bano. Olw'ensonga nti bwe tuba tukitabise ne kibeera nga kiri wamu ne amadiini gali amalala tebakyawula. Takomye kusaba abasiraamu okuba obumu baleme okwerumaaluma ye kyagamba nti kiba kizza obusiraamu emabega. Nsaba busabi basiraamu babeere nga twongera okubeera bumu, twongere okubeera nga tuli wamu, twongere okubeera nga tukolagana wamu. Nsaba abasiraamu ba Uganda bagikwate nga y'amaanyi era ensi yonna ejjukire nga ensonga enkulu erimu kusabira bajulizi ab'obusiraamu mu ggwanga. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.